We are under military rule. Bino ebintu ebiro bya kooti simanyi kulonda byonna, that is sure. N'atakwata mulamuzi yayisizza kiragiro kujja mu kooti. Kiba kitegeeza nti judicial system yandibadde esizinga okukola. Judicial yandibadde yimiridde, abalamuzi bonna nga tebagenda mu kooti, bannamateeka bonna bandibadde nga beekalakaasiza. Naye Uganda Law Society yevudde yokka. Newandika abalwa nekola public address, abasigadde bonna basigadde bali tebana kibakoze. Kitegeeza nti waliwo divisions among the system, which nti buli lw'osirika kijja kutuukirira ku ggwe. Olwaleero bagomuleni bangi nnyo bali makomera era bakyakwata. Olwaleero bawambye oyo bagenda kukomekereza nga n'omulamuzi bakukutte, gwe teweeyibaala nti omulamuzi tebasobola kukwata. Buli muntu mu Uganda bajja kukwata as long as muganya okudemonstrate nga kyemulina okukola. Ompulira bulungi nnyo? As long as temuganya okudemonstrate nga kyemulina okukola, bajja bakwata kuba amateeka tegakola. Ompulidde bulungi nnyo? So kati ezo old script zibaaza nnyo bazze bali mu kuwandiika nkyamu. Mwalabyeko omukyala w'omuwambe yagambye nti ye atandise okola ebintu ebiringa Amini byakola. Nnyabo, ffe ebintu Amini byakola tebyali bituufu, byonna byali bikyamu. Gavumenti eriko yabikola. Era mulekerawo okuwaayiriza Idi Amin Dada. Okujjako mwena nga mugati Museveni yabawunika nga bwe yawunika abasajja n'abakazi abali ekyankwanzi. Nakino kankibagambe. Bulijjo mwebuuza lwaki baminisita ba Museveni ba MP bonna bava ekyankwanzi nga bawenga muzika. The fact is, Museveni y'omu ku bantu abasinga obulogo mu nsi yonna. Emmere gye bafumba ekyankwanzi, ebinzaali byayo n'ebirungo byonna libeera ddagala lya Kiganda oba lya kiraguzi. Omuli n'obunzaali na buli kimu kyonna nga kiva mu mibiri gy'abantu gye bateeramu bawonga. Kyovula nti bavaayo nga bawenga muzika. Omusajja ogonti alina PhD alina masters nga bajja mu public okwogera. Oyinza okulooza nti ayogera yatanvudde ejjo ku mabeere. Ezo enva ze balya, emmere gye balya na buli kimu kye bakozesa, omusajja avaayo ng'amaze obbaloga bonna lumu bagenda okuva buli omu ng'awoza. Emmere gye balya, ebirungo ebifumba emmere eyo libeera ddogo, omuli ebinzaali byonna ebirungo byonna n'ennyama enyi gye balya ekikola bikola ennyama eyo byonna ebirungo byonna avaayo amaze obbaloga bagenda okujja bonna nga bakola ki bawenga muzika. Kyekibatwala ng'ekyankwanzi kubanga buli lwabamanya nti kati baba mwabasaba omugati nti abantu bano bona katwetaaga obbawunza n'abasindika ekyankwanzi. N'abasindika ekyankwanzi ne bagenda n'asooka n'abalunga bagenda okuva bonna nga bawenga muzika nga tekuli muntu alina kukola kyalina kukola. Kati ekyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ku kintu kye mwagala ennyo okumanyako ku nsonga eyo. Ekikolwa ky'okuwamba kya butiitiizi n'ekikolwa ky'okutta kya butiitiizi. Era ndi wano bagamba nti enfuga y'amateeka mu Uganda teriiwo. There is no rule of law in Uganda. So ever think that there is rule of law in Uganda. There is no rule of law. In Uganda, Museveni and his family, they are the lawmakers. They decide who to live, who to be killed, and who to be forced out of the country. Even if you're a judge and you pass a judgment or a ruling against Museveni's rule or against Museveni's family rule, you either lose your job or
you will be kicked out of office. That's why when there is a serious case in court, the state mafias, they keep on calling judges in courts of law to change their rulings in favor of the state. So that is not the news. The news is that there is no rule of law in Uganda. So don't dare think that the courts of law in Uganda are functioning. Judges, they are just decorations. Some lawyers, they are working in hand to hand with the government